mugambye ffe tuli basiraamu tetukuza Christmas, tuli basiraamu eswala ttaano, tuli basiraamu tetukola kino, tuli basiraamu tulina kweyiza bwe tuti. Omusiraamu alina okusoma edduwa ku makya nga azuukuse. Omwana tagenda kubuuza bujulizi. Naye leero osanga omusiraamu neyasalunda nagimalako n'omugamba ekigambo naye hadisi kyeyogera ku ekyo nga ne bwona agisoma tagenda kugiyingiza mu mutwe naye akubuuza hadisi. Katagerekese agandi thumma yadulluna ala tariqati fi tasrikhi al-aqida. Oluvannyuma omuwalimu n'atuyigiriza kubo ki ye tuteekeddwa okuyitamu okubeera nga tuteeka aqida mu baana baffe. N'agamba nti walaysa tariqu fi taqwiyatihi wa ithbatihi an yuallima sin'ata al-jadali wal-kalam. Ekkubo lye tugenda okukozesa nga tuyigiriza abaana baffe aqida entuufu si lyakukaayana na kwogera bingi, bal yashtaghilu bitilawati al-Qur'ani wa tafsirihi. Yitiriza kubeera nti gwe kennyini osoma ku Qur'ani era oginnyonnyola abaana bo wano no mulimu ekyokuyiga. Abaana ogenda bayigiriza kikyotamanyi. Gwe muzadde kwali wanawuliriza omwana we ki kye yali akuyizeeko mu ddiini. Abali wano nga tuli bawalimu omwana we alina kye yali akuyizeeko. Buli muwalimu ali wano lwana nnyo okulaba nti kibaina yasalu nabwo ekisomesa omwana we, kubanga buli irimu yonna omwana gyagenda okusoma mabbi ala hadihi ezimbiddwa kuki ku yasalunene. So buli kati omwana ajja kujulira nti omuwali we yasooka okunsomesa yali ani. Naye omwana wange njagala asome eddiini walidala, omwana wange njagala asome eddiini omutwala gyebasomesa ddiini. Si kibi, sigambe nti kibi bannange, naye kyentegeeza omwana ono lwana naawe obere gambye nti omwana ekkubo lyagenda okuyitamu okumusomesa n'okumuyigiriza eddiini n'okumunyweza si lyakuyitiriza kwogera bingi nakugjayo atariqatu sari' ekkubo eryangu tilawatul Qur'an, kusoma Qur'ani wa tafsirihi wa qira'atul hadithi wa ma'anihi, n'omwana okumusomera ahadithi n'amakulu gaazo. Wa yashtaghilu biwadhaifi al-ibadati, n'omwana okubeera nga akulaba nga ddala okola emirimu awaka. Esswala omwana bw'oba oyagala okumulaba ng'agisaala bwe gisaala. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam bwe yamaze okwebaza Allah n'amugamba alhamdulillah, kwebaza Allah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismaila wa Ishaq. Allah gwe yampa Ismaila ne Ishaqa mu bukadde bwange. Ekyaddira yamugamba rabbi ij'alni muqima as-salah, Allah nfuule omusaaze, Allah nfuule omuki omusaaze, wa min dhurriyyati, n'abaana bange Allah babeere nga basaala as-sala, rabbana wa taqabbal du'a, Allah kiriza edduwa yange. Esswala giteekebwa awaka. Bakadde bange yagamba Omutume sallallahu alayhi wa sallam afdalu salatu al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba. Esswala y'omusajja esinga obulungi yeyo gy'asaliddeko awaka okuggyako esswala emmeka? Ettaano. Lwaki osaalirako awaka? Abaana awwala ne bamanye nti ne kitaabwe akola ki? Asaala. Kuba omwana omuto kyanga okulowooza nti taata yatulagira esswala ate yena atakola ki? Anti oleko bagambye nsanga musadde gwe n'ogenda ku muzikiti. Kati ye mu bwongo bwe kyanga okugamba nti gweobalagidde okusaala ate gwe n'otakola ki? N'otasaala. Kati jangu abakusalirako ku sunna, abaana balabe taata ng'asaalirawo. Sinakindi oyinza okudda kubeera olunatandika Allahu akbar, ojja kulaba obwana nga bukwegattako, olwo esswala waka eba eyingira. Naye ne bw'olijjayo embooko ng'esswala abaana tewagibayigiriza, tewagibalaga, nga tewagibatendekerako, wallahi tebagenda gisaala ne bonna abateeka mu masomero g'eddiini. Ndi muwalimu nsomesa amasomero g'eddiini, naye mbagambe mu masomero g'eddiini tebayigirizaayo ddiini, basomesaayo ki? Irimu. Hadithi na aya bitusomesaayo. Eddiini evaawa? Yoli bwe nkugambye adda nga agenda okulaba bye bamugamba amateeka ge baleesa abakakali nga ye olw'okuba waka byebiriwo era teyamanyira byakutuulaawo na bawala kwe. Esswala yamanyira zajjama
bwe zibeera waazitulo mugalaba tewali kipya. Kati nze essaawa zino ng'oŋŋamba nti okubeera ku mbaga okutali ndongongo kinnumye nnyo, naye ne tubeera ku mbaga nga fena tulinga abaafiiriddwa ne mu kufiirwa bakuba ku biwoobe, nze nga njogera ebyo kubanga kyenkuliddeko. Kategerekese. Naye ffe olw'okuba Qur'ani tuziteekako nga bahaaji weebali, haaji waavaako n'oteekako kashibaawo. Kategerekese. N'okajjako n'oteekako bwabbwabbwa. Kati obulamu bwo nawo bwabwatusi. Kati oyagala n'embaga ibaada enkulu bwetu oyagala nayo okuteekako bibwatuka. Lwaki? Kuba kyewakulirako. Tugambye ekkuba eryangu kubeera nga tukola ki? Tusoma Qur'an ma'a tafsirihi nga tugitegedde amakulu gaayo, wa qira'atul ahadith ne ahadithi ne tuzisoma wa maanihi n'amakulu gaazo, walishtighal biwadhaifi libadati, n'okubbinkira mu buvunaanyizibwa bw'okusinza Allah mirimu egy'enjawulo. فلا يزال اعتقاده يزداد رسوخا بما يقرأ سمعه من أدلة القرآن وحججه. obujulizi bwonna bw'ogenda okubeera ng'okola buteekeddwa kubeera ng'obujja mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Kategerekese. Abaana tobalaga by'oyagala. Abooluganda yagamba Imam Malik rahmatullahi alayhi bwe yali ayogera ku aya yagamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diina, yagamba man lam yakun yawmaidhin diinan lam yakun al-yawma diinan. Aya olunaku olwo aya yagamba nti alyawma akmaltu lakum dinakum, ndi eddiini yammwe njijjuzza. Allah kye yali tannaba kuteeka mu ddiini eritaaliteeka ku lunaku olwo lam yakun diinan ila qiyaami saa, tegenda kufuuka ddiini. Mawulidi ne batunaziwaana tutya si ddiini. Kategeeza abooluganda bino bikaawamu, bino bikola ki? Naye era bw'ogenda nga walwadde obulwadde, edda bwe twali tukyali bato eddagala ly'ekifuba ebiseera ebisinga obungi lyalinga liwoomerera. Si bwe guli? Eddagala ly'ekifuba lyalinga liwoomerera. Naye sebo n'eddagala ly'ekifuba ly'omulembe guno nalyo lyakyukamu, nayo likaayirira. Kakati bannaaye abazze wano balwadde bannange bino bikaawamu, naye obukaawu bwabyo bye bugenda okutujjanjaba tusobole okufuna ejjana ya Allah gye tuyaayaanira. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam la budda min mahabbatihi, kyateeka okumwagala. Omumanyi omu yagamba laisa sha'an an tuhibbaka ar-rasul, laisa sha'an an tuhibba ar-rasul. Si kyamakulu gw'okwagala, si kyamaanyi nnyo gw'okwagala ani? Okwagala omubaka sallallahu alayhi wasallam. Walakinna sha'an, naye ekyamakulu era kyosinga okuganyulwamu an yuhibbaka ar-rasul, ye mutume okwagala. Naam, kyosinga okuganyulwamu si gwe kwagala nabbi, naye nabbi okola ki? Kati biki byogenda okukola akwagale? Qul, bagambe in kuntum tuhibbuuna Allah, buli ali wano ng'akakasa ayagala Allah fattabi'uni, goberera omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nga teweerabidde hadith yagamba la taturuni, temugezangako ne mumpaana ne munsuusuuta ne munsukkulumya kama atarati nasara Isa bunu Maryam, ng'abanaswara bwe baawaana ne basuuta Isa mutabani wa Maryam. Faja'alahu fawqa manzilatihi, ne bamuteeka mu kifo ekinene okusuka wateekeddwa okukola ki? Wateekeddwa okubeera. Fa innama ana abdun, nze ndi muddu wa Allah. Faqulu, mugambe Abdullah, muddu wa Allah wa rasulihi, era mbaka wani? Mbaka wa Allah tabaraka wa ta'ala. Abooluganda, eyo yeddiini entuufu, eyo yeddiini Allah gy'agenda okutubuuza, eyo yeddiini kwe tuteekeddwa okubumbira okukuliza abaana baffe. Kategeeza abooluganda, wadhalika li anna kullu mawlud, olw'ensonga buli mwana yenna, buli kizaalibwa kyonna, yuladu ala alfitra, omwana oyo azaalibwa ng'azaaliddwa ala alislaami, ng'azaaliddwa ku buki? Ku busiraamu. Kaifa la, kiyinza kityo obutaba bwe kityo? Wa qala Allahu tabaraka, Allah yagamba wa idh akhadha rabbuka
min bani adama min dhuhurihim dhurriyatahum Allah yakwata ku baana Adamu bonna min dhuhurihim okuva ku migongo gyabwe dhurriyatahum najjako abaki abaana wa ashhadahum ala anfusihim naye abaana abo bagenda okujjanga Allah amaze okubakakasa era nabo ne beekakasaako Allah nababuuza alastu bi rabbikum abange Allah wammwe si abalinako obuyinza bimaana yatugamba omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ma min mawludin teri mwana azaalibwa illa yuladu ala madha ala alfitra buli mwana azaalibwa bakadde bange abampuliriza abeera muki musiramu hakadha qala Allah tabaraka wa taala fi surati ar-rum Allah yagamba surati ar-rum aya sura ya 3 aya ya 13 yagamba fitrat Allah obubumbwa bwa Allah allati fatara an-nasa alaiha Allah bwe yabumbirako abantu bonna fitratul islam bubumbwa bwaki nagamba la tabdila li khalqillah tokyusa ng'obuufu bwa Allah tokyusa ng'obutonde Allah bwakoze eki bwataddeko omuntu we omwana wo tomukakaatikako ebyo atateekeddwa kola ki kubeerako muleke ayige eddiini eyo ejjibwa ku mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama tokaka mwana wo kuyingira muliro gwe buyingire wekka saba tabaraka wa taala atutaase n'abaana baffe والحديث القدسي يشرح هذا الآية ويبينه أحسن بيان فيما رواه إمام مسلم يقول الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء إمام مسلم أتكلم حديث القدس أنت الله قام إني خلقت عبادي حنفاء الله يتوندا بدو بيبون حنفاء قبسينز الله تبالنا مشركين katagerekese fajaatuhum shayatin sitani nezijjanga zibabuzaabuza naye bwe twogeranga ku sitani naddala nga bazoogedde mu jamu nga tebajogedde ng'eryemu webeeremu lwabeera ibilisu bwe zibeera ennyingi minal jinnati eriyo omuntu gw'otunuulira ng'ayambadde ekkanzu ejjubba asulidde n'ekitambaala anyumye bulungi asoma aya asoma hadithi naye nga shaitaani n'erudda olulala n'omusango omukyala ayambadde jalabibi yebisaakakaya masha Allah naye nga ki aganti fajaatuhum shayatin sitaani ne zibajjira fajitaalatuhum an diinihim abaana bano bwe babeeranga Allah abatuwadde nga baana basiraamu na shaitaani zibajjira ne zibeeranga zibajja ku ekyo Allahu tabaraka wa taala kyeyabakola ki kyeyabateekako kategeeza abooluganda kategerekese obusiraamu bwasembeza maama wa mukyalawo kubanga abaakuzadde naawe aba maama wo gw'olumulaba misinde kategerekese kati ate gwe gw'oyita mulamu wo ye nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yayita mufu yagamba iyyakum waddukhuli fi nnisa mwegendereze mwewale okubeera n'abakyala mu bufo bweyawulidde kategerekese ne bamugamba wa kaifa alhamu wa ya rasulallah ate mulamu fe gwe tuyita omulamu ye yagamba alhamu wa almaut kufa kabisa okujjako naawe ng'enjala yakukwata ku bwongo maama wa mukyala wo yinza mwegombako ki kale tetuganye eriyo bamaama abazaala ne basigala ku mutindo naye chances mpitirivu nti mulamu wo wonaamulaba ate munaye ne bakuteeka mu kizibu okuweereza mulamu nga ye mukulu wa mukyala wo eba mulamu bakuweereza mutowe kalegerekese ne kalyoka kajja ate akali ewa mulamu waako akatwe kali bweru keyambalidde nga bwe kaagala shaitaani ngekubuza naye era tolaba kalegerekese kyekiri kyatugambye fajaatuhum shayatin sitaani ne zibajjira fajitaalatuhum an diinihim okukakano genda okukizuula ng'ate senkagale mulamu ate teyamweddiza lwaki haramna ma ahalla Allah twaharamisa Allah byakola ki byahalalisa
وحللنا ما حرم الله آية تحلال الله بيقول لك قال الشيخ الملا علي القاري في شرحه على مسند أبي حنيفة عندما ساق حديث كل مولود يولد على الفطرة يقام الفطرة الإسلام من التوحيد والعرفان كبيت الفطرة بوسلام obuzimbiddwa ku tawhid nga mulimu alkitab okubeera nti tubijje mu Qur'anul Karim wa sunnati annabawiyya ebyo biteekeddwa okolaki biteekeddwa okugunjulirako abaana baffe wa idha ta'ammalna safhati alquran bwe tuneegendereza mu mpapula ezikola Qur'ani eyo najidu tujja kwesanga anna rusula mazima ddala babaka ba Allah wal anbiyaa n'abatume ba Allah ya'innuna inayatan kabira bisalamati aqidati abnaihim bateekanga essira ddene nnyo okulaba nti balongoosa enzikiriza z'abaki z'abaana baabwe kyova olaba Allah tugamba nti wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub Ibrahimu obuwangaazi bwe bwonna yabuwangaalanga ng'alaamira abaana be ng'abalaamira ekigambo kirimu aya eri waggulu idh qaala lahu rabbuhu aslim Allah bwe yamugamba nti Ibrahimu beera ng'ogyemulukkira amateeka gange qaala aslamtu li rabbil alamin yagamba nti ya Allah neewaddeyo kati zza gy'otwala kye bayita obusiraamu kitegeeza abaali bala ku firimu ku firimu ebeera y'amasasi oli we bamuwamba abadde ne banne ekibinya ne bakikuba n'asigalawo yekka akola atya awanika mikono okuwona konna kwakuwanika ki wa hadha huwa al-islam obwo bwe busiraamu al-istislaamu lillah kuwanika mikono eri Allah nga Allah yasalawo mu bulamu wo wagamba nti kati lyanga olya wagamba nti kati siiba ng'osiiba wagamba nti kati wasa mu mpasa bweti ng'okola ekyo kategerekesa abooluganda ebigambo bye baabuulirako abaana baabwe babagamba batya bagamba ya baliya owange gwe mwana wange nga byebigambo byensibirira abazadde tuddeyo tubuulirire abaana baffe inna allaha astafa lakum ddiina mazima Allah mu byonna ebiriwo abalondeddeyo enzikiriza ki inna ddiina inda allahi enzikiriza ye Allah gy'amanyi gy'alina al islam nzikiriza yaki ya busiraamu waman yabtaghi ghayra al-islam diina oyo yenna alikalakala ng'agenda eri Allah n'ekisawo ekitali mu busiraamu nga mulimu birala falan yuqbala minhu Allah agenda kimukuba mu maaso kuba yesi kyatubanja kategerekesa abooluganda bw'oligenda eri Allah ng'okalakala n'ogusabo wenna gukumenya nti ate ekyo ki omanyi Allah twalinda ku nsi abantu ne balokoka ne bakuba endongo kakati nange Allah nzize wano nkuyimbiremu ntegeere falan yuqbala minhu tebikigenda kukirizibwa wa huwa fil akhirati min al khasirina era ku lunaku lw'enkomerero kagenda kuba kaweddemu ogenda kuba mu kufaafaaganirwa anti ليس عليك التعويج تلك لعلي أعمل صالحا لا تليو قال قل الله قال تشريو تشسوبك إنها كلمة هو قائلها واجب بيوجد ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون otandikira wano okubyanukula kati muzadde gwali wano naye obulirira omwana nga Ibrahimu bwabulirira abaana be nga Yaqubu bwabulirira abaana be Allah nga bwakiyimiza mu suratul Baqara aya ya 132 Allah atugambe nti wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub Ibrahimu ne Yaqubu babulirira abaana baabwe ne babakuŋŋaanya nga bakyali bato ne babagamba ya baniya wange gwe mwana nga wange mwe baanange inna Allaha astafa lakum ad-din mazima Allah kyabalondeddewo obuwangaazi bwammwe bubeere busiraamu falaata mu butunna tekagezangako ne kakutanda okufa ne kukutuukako ani amanyi wagenda okufiira olwaliro ebigambo mwenna bye muli mu kwogera abasinga obungi ebyogera sekankata alinga eyamanya nga agenda kufa ebigambo byayogera munnanga alinga eyamanya nti agenda kufa teyamanya kategerekese
eyo yali ilham Allah akuteeka mu mbeera n'oyogera ebikwatagana n'ekinabawo naye nga ye amanyi n'omanya nti ngenda kufa era obulwadde obunanzita bugenda kukwatawa n'ogendawo kati mathala nga ngenda kugwa ku accident nga nzirayo kategerekese naye nga nakitegedde sinnajja era nenzija seeka Ismaila wallahi sisobola kujja nga manyi ntigenda zegenda okugera ku accident haramu tekisoboka nsalawo nenezi naye Allah yatusaasira nakitukweka wallahi oba kumanya miskini n'omanya nti olwaleero kwaswiri ku ssaawa 10:42 n'obutikitiki 46 kagenda kuba kaweddemu olowooza zigenda okuwera essaawa 10:41 oba otunula otya wallahi ofa tonnatuuka ofa tonnatuuka olaba ogenda bugenzi mu ddwaliro nga teri yakututte ogenze kwekebeza siri ne bakujjako omusaayi ne bayingira mu laboratori omusawo buli lwayitawo ne weeseetula gwe weekutteyo teri yakukutteyo wakaifu oba butya ng'omanyi woogenda okufiira tubuulirire abaana baffe tukibakulizeeko laba yaquba alayhi ssalam okakasa bino byonna Allah atugamba nti idh hadara yaquba almaut yaqubu bwe yatuuka okufa yakowoola abaana be n'abayita ayagala alabe abaana bano kyenna bateekamu okufa nga bato kyekyo kye bakyaliko idh qala libanihi n'agamba abaana be naawe nkutuma muzadde gwe genda oyite abaana bo genda oyogere n'abaana bo kuba tomanyi ddi lw'onaagenda bwe yabayita n'abakuŋŋaanya n'ababuuza ma ta'buduna min ba'di olunaku lw'okumanyagana ewa Yaqubu wallahi tebaateekako kabaani kusabira bajjajja baafa haramu si kye baakola tebaagenda kulima ku bijja bwe baakuŋŋaana olunaku olwandibadde olw'okumanyagana yababuuza ma ta'buduna min ba'di baanange nze ŋŋenda nze nkozeeko ebyange nkola ki naye ma ta'buduna min ba'di musigadde ku buufu ki ne bamusekera qaalu ne bamwandukula ne bamugamba na'budu ilahaka taata tukakasa oyo gwe watulako okuva obuto nti gwe tulina okusinza era gwe tukyaliko paka nakati na'budu ilahaka oyo gwe obadde osinza bikyamu kanaka tusinza bikyamu na'budu ilahaka ate si woweka wa ilaha abaika era yoyo ne bakitaabo gwe basinza Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa naye tetumusinza kwaye katonda w'ekika kyaffe ilahan wahida tumusinza kuba obwa katonda bw'ali atya ali omu abooluganda abali wano abaana tuddeyo tubagambe obusiraamu si ddiini ya kika tetugibeeramu lwakuba manyika kati ffe waffe tuli basiraamu tugibeeramu lwa nsonga nti yeddiini ey'amazima yeddiini Allah gye yatusiimira era bye bigambo Yaqubu ne Ibrahim ne babuulidde abaana akatandika waggulu inna Allaha astafa lakum addiina Allah yabalondera ki eddiini nga busiraamu so eddiini tugirimu kuba Allah gye yatukola ki gye yatulondera gye yatusiimira era gye yajjuza tewali walala wogenda kusoma nga Allah ayina eddiini endala gye yabalondera haramu al-anbiya min awwalihim ila akhirihim kulluhum ala millatin wahida bannabbi bonna baali kubuufuutya ekkubo baayita mulitya mulimu kati abaana ne bagamba kitaabo nti oyo gwe watulaga ne bajjajjaabo bakitaabo gwe basinza gwe tusinza era gwe tugenda okusinza si bwakuba mwamusinza naye ilahan wahida wa nahnu lahu muslimuuna era taata tukutegeeza ffe twebeereramu dda kategerekese ffe twakkiriza dda nti ono gwe tuteekeddwa okubeera naye muzadde gwe ali wano abaana bo bali ku aqida ki wa fi Luqman bona dayina tuna mkiso ya Luqman Allah butenda naga nti walaqad atayna
amagezi ge yagakozesa ki wa idh qala luqman libanihi wa huwa ya'idhuhu mu magezi ge Allah ge yamuwa yalabanga ekyebbeeyi kyayinza okugakozesa kulabanga atuuza ki atuuza abaana be atuuza omwana we wa huwa ya'idhuhu ng'amubuulirira kategerekese ya bunay era bwe yali amubuulira teyamugamba nti mwana wange soma nnyo kategerekese yamugamba kimu ya bunay owange gwe katabani kange la tushrik billah ne bwe bikutabukangako mu nsi Allah tamuteekangako kirala inna shirka mazima ddala Allah okumuteekako ekirala la dhulmun azim ojja kuba okoze obulyaza amaanyi obutagambika ate nga Allah yamala dde okukoona mu sitaabu wakana al-insanu zaluman jahula omwana Adamu okuva edda nedda zaluman yeryazamanya ate muyitirivu wako yeryazamanya jahula ate obubuyabuya bwe tebugambika akwata Allah we yamutonda n'amuteeka ku nsi n'amuleka wano n'agenda mu ssaba abeeko kyasaba kategerekese kati mu nnaku zino okumanyagana kungi era bangi bakwata abaana ne babatwala empewo z'ekikazi bafuweko gy'oli mu bibuga teriyo mpewo ekyo kyolaze omwana era omwana kyagenda okukola ki agamba nti wanulahir muallifu agamba twetegereza anna surat al-ikhlasi ndi bwotunulira surat al-ikhlasi allati tumathilu li-i'tiqadi al-aqli eyetuwa ebyokulabirako byenzikirizanga ebituweera muki mu bwongo amakulu nti suratul ikhlas etuleetera obuwomu bwa Allah nga kimalira omuntu alina amagezi okubeera nti akikola ki akitegeera naam wa suratul kafiruna ne suratul kafirun allati tumathilu li-i'tiqadi al-amali etuleetera obujulizi obw'okwawula Allah mu mirimu huma min qisari suwari ziri zimu ku sura ezisinga obuki obumpi alqur'aniya mu Qur'an omwo allati tubahathu fi maidani al-aqida ezo nga buli muntu yenna ayagala okunyweza aqida yandibadde azisoma ate n'azitegeera tafsiran mujjukire bwe twabadde tutandika twagambye ekkuba omuzadde lyateekeddwa okuyitamu okusomesa omwana we aqida twagambye erisooka al-Qur'an bitafsirihi ye Qur'ani ne tafsiri we sekankata gwabadde akola ki gwabadde asomesa ekyokubiri wal ahadith wa maaniha ne hadithi n'amakulu gaki n'amakulu gazo kati atugambye nti ezimu ku ssuula enkulu ezigenda tuyambako okutegeera Allah aqlan wa amalan mu kutegeera ne mu mirimu Allah yazifuulanga ntono nyimpi naam wama dhalika illa isharatan ila suhulati hifdhihima ala al-atfal Allah yakikola bwatyo kwanguyiza abaana bano okuzikwata bazikwate nga bakyali bato alladhina yatamayyazu nafsahum bilqisari bajja kwangula okuzaawula kubanga n'obumpi nki nyimpi laba obunene bwa Allah buli kyalaba ekirimu omugaso akitufulira nga kyangu yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra Allah atwagaliza bwangu era buli waalaba nga twetaaga obwangu ng'abututeerawo hatta ne inna maa al-usri yusra Allah bw'alaba nga waliwo obukalubo nga abujjawo ng'ateekawo ki Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu atunyumiza ebigambo ng'abijja ku mpaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadithi eri mu kitabo kya Imam Muslim yagamba nti inna hadha ad-din mazima enzikiriza yaffeeno obusiraamu abali wana bampuliriza mu kitegeere inna hadha ad-din enzikiriza yaffeeno obusiraamu diinu yusron diini nyangu bw'olabanga mu busiraamu waliwo ekikaluubiridde weekakaseeko obutamanya kubanga buli amanyi obusiraamu bumwanguyira nkaddamu bw'olabanga mu busiraamu waliwo eki obusiraamu wonna obwatunyigirizaamu manya bwe wenyiga mu bwongo n'ogaana okutegeera inna hadha ad-din
yusrun nagamba walan yushadda ddiina illa ghalabahu ate gwe bwogezako kuba ekifuba ku ddiini ghalabahu eddiini ng'ekuvungisa ng'ekasuka eri mu kasero kale ddiini yaffe ddiini ki ddiini nyangu nnyo abooluganda katugambye nti olw'obukulu bw'essuula zino n'okubeera nga zirimu aqiida Allah yazifuula ntono abaana basobole okwanguyirwa okuzikwata nga bakyali bato era bakikole ki bakiwangaalireko wa inna min ihtimami nabii sallallahu alayhi wasallam bil atfal mu bimu ku bikulu nabbi sallallahu alayhi wasallam yakolanga eri abaana an yad'uuhum ila al islami daiman nabbi yakolanga da'wa ku baana abaki abato ng'abayita babeere mu buki hatta shaqqa tariqahu fi bina'i jayrin nabbi sallallahu alayhi wasallam ye amaanyi ge yagateeka mu kuzimba generation zikola ki ziddako fe abamu twafadda sekaisimaina fe abamu twafadda mawulire bitwaziremerako amasawo tetusobola kugamenya ne bwe basoma aya nnyingi ne bwe bakola batya era abasiraamu baddayo eyo ne bawoza nabo baseeka bemulaba nabo balina ebyabo babamala okwetereza nga bajja eno babalimbalimba ebyaffe twabifunira wanammwe omanyi omubbi buli lwalaba agaggawalaloza naye yayita mu bubbi kategerekese kati omushiriku buli lwalaba atambula obulungi abaana be basoma abalabika bulungi biki abona bamala kwetereza olowooza osobola bifuna ebyo tekisoboka naawe nawe bamala kwetereza waliwo sheekha omu bamuteekako n'ekigambo uyiseeka namulaba egindi olunaku lwe bagamba ne bamulaba egindi nga yali mu ddarasa ate mu kitundu kirala naye oli yamulaba ekiki naye era nakyo tekyewuunyisa buli muntu Allah yamuteeyo kaliinu ate kaliinu yange enkaafu omuzimu gwange muki mukaafu era musiraamu gwali wano boddayo n'oloota nze oba olabe kaliinu yange oba tolabye nze kategerekese oba tolabye eki sheekha omu yanyumiza abantu mbwe yaloota sheekha nga sheekhe gwaloota muganda we sigenda boogera mannya bombi wa saagala mubamanye omu yafa omulala waali mulamu kati naye yafa sijja mwogera linnya kuba kijja baleetera ate okumanya omulamu ate nga saagala mumanye naye ate njagala kintu kiyige mbwe yamulota naye yafa yali ku sunna mbwe yamuloosa n'amugamba manye ebintu bino mwana twali ku duniya itwaliko si byali ddiini nga agezaako mugamba mbwe okwekwata ku sunna obutabeera kuzima walidi okukuza ebirevu kendeza ku ngoye mu byajjaffe byaki kati ngono seeka mwagezaako kuleeta bujulizi eri abantu obakakasa nti olaba naye ebiriko inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sheekha oyo ndaba bataddeko emitimbagana amawulire gano gaba gamutuukako akitegeere nti buli alina muzimu ate emizimu gyonna mikaafu emizimu gyonna miki ogwange n'ogugwo gyonna miki mikaafu ekisobola okuyambako si gisiramuke naye gikonzibe gikendeza amaanyi gali Allah gagamba nti yad'u hizbahu yakunu min ashabi sa'id kwa shaitani omulimu gwayo omukulu kulaba nga ekuŋŋaanya akabinja kenaabeera nako muki mu muliro kategerekese bw'oba oyagala ekyo okwewala obutabeera mu kabinja kaayo akthiru min tilawati alquran wa dhikru almaut walmuhafadhatu ala sunna yitiriza okusoma quran yitiriza okwebulirira n'okufa yitiriza okwekwata ku sunna z'omutume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam ago ge mawulire ge yatuwa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam yagamba hadithi emu yagamba taraktu fikum amrayni mbalekede ebintu bimeka bibiri ma itamassaktum bihima munabyekwatako lan tadillu temugenda kubula shaitan tegenda basobola alqur'ani wa madha wassunna mu hadithi endala n'agamba atya yagamba nti inna alquluba latasda'u kama yasda'u alhadid emitima gyaffe gino gitalaganga bwola bati ekyuma omuyimbi teyagamba gyakaluba ogwakaluba bw'ogukoona ennyondo oyinza okuguzzaayo mu kyoyagala kategerekese naye ogwatalaga n'amasanyalaze tegakola ki tegayitamu
kati yagamba nti innal quluba emitima gyaffe gino ogwange n'ogugo n'ogwa shekhe gundi ogwa shekati gundi n'ogwa haji gundi n'ogwa hajati gundi gyonna n'ogwa mufuti kategerekese la tasda'u kama yasda'u alhadid gitalagga nga bona bekyuma bekikola ki qalu ne bamugamba wama jilauha ya rasulallah katukoze tutya okuzigula emitima gyaffe yabawa ebintu meka tilawatul quran wa dhikrul maut era bw'olaba nkataafa n'oteebuulirira miskini bw'olaba ogenda okuziika n'otabaako ky'otegeera ne tutuuka ku ntaana ne tudda mu mboozi ne tulaba wafudde omuntu ne tuleta ennaanasi zaffe tutunde nga gwe yolabamu olina omutima gwatalagga n'amasanyalaze tegakyayitamu ate amasanyalaze ye Qur'an gwe kasita olabanga bwe baabise gw'obwongo bwo bukugamba kugenda kutundawo ddagala ly'amaanyi gakisajja oli afudde otunda amaanyi gakisajja bamuzzeewo abaana baffe ki kye tubazimbirako na atugambye nabbi sallallahu alayhi wasallam yateeka essira ku kubeera nti abaana abato abasika bayingire ki era kyensaba abakozi ba da'awa ffenna essira tuliteeke ku baana abakulu emitima gyatalaga amasanyalaze tegakyayitamu aya z'osoma zonna masanyalaze tegakola ki tegayitamu naye nsaba allah ya rabbi atusaasire an yashrah lana sudurana lilislam ayanjuluze ebifuba byaffe eri obusiraamu nabbi sallallahu alayhi wasallam min ajli dhalika adamma aliyu bun abi talib alladhi amana bida'wati nabi sallallahu alayhi wasallam walam yatajawaz sinnu al-ashira nabbi sallallahu alayhi wasallam tugambye yateekanga essira ku baana abato era da'awa ye bwe yajja yatandika n'abaana abato ali bun abi talib n'amukkiriza kategerekese natakomooko hatta innahu fi ziyaratihi sallallahu alayhi wasallam wa iyadatihi lil atfali al madda nabbi yatukanga n'okulambula abaana abato nga baki nga balwadde kana yad'uhum ila al islam ng'ekigendererwa kyabayita bayingire muki busiramu wa bihuduri abaihim ne bazadde baabwe ne bwe bakolanga ki ne bwe babeerawo rawa alimamu abdurazaq fi musannifihi anna nabiya sallallahu alayhi wasallam kana lahu jarun yahudiyun la ba'sa fi khuluqihi nabi sallallahu alayhi wasallam yalina neiba we nga muyudaaya teyafaayo ku mpisa ze famarada akana ne kalwala faadahu sallallahu alayhi wasallam bi ashabihi nabbi nayita basahaba be bannange mujje tugende tulambule kukaana kaliranwa kange ate kakwano kange faqal nabbi we yatuukayo teyamusaasira ti ng'olabe n'obukuluma yamugamba atashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulillah owange mwana gwe okkiriza allah nange omubaka sallallahu alayhi wasallam fanadhara ila abihi omwana n'akyuka n'atunuulira taata we fasakata abuhu taata we n'akola ki yasirikawo wasakata alfata omuvubuka omulenzi n'asirika naye thumma thaniya thumma thalitha nabbi n'amubuuza ogwokubiri n'amubuuza n'ogwokusatu faqala abuhu fi thalitha taata w'omwana agenda okulaba ng'omwana kirabika yegwatidde taata n'amugamba qul ma qala lak ddamu nga bwakoze eki nga bwakugambye fafaala omwana n'akikola famaata omwana aluvanyuma allah n'amutwala fa aradat alyahud omuyudaaya ono taata fa aradat n'ayagala antaliyahu atwale obuvunanyizibwa bw'okunaaza kuzinga kukola bitya faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ombaka n'amugamba nahnu awla bihi minkum ono waffe ono ki akigamba muyudaaya kubanga ono yafudde muki musiraamu nahnu awla bihi minkum faghasalahu rasulullah nabi sallallahu alaihi wasallam namunaza wa kafanahu namuzinga wa hannatahu namukuba mubuwo wa salla alayhi nabiranga nokumusalira kolaki wa yamusalira wataba as-salafu salih abakule abalongofu abatukulebera nabo bagoberera obufu bwebumu bida'wati al-atfali ila al-islam mukubeera nti bakowoola abaana
okubeera nga balongoosa umma eddako. Buvunaanyizibwa bwaffe okubeera nti tulongoosa umma ekola ki? Eddako. Fakana Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab la yad'u yahudiyan, teyayitanga ku muyudaaya yenna wala nasraniya yadde omunasara yunassiru waladahu, ng'agezaako okuteeka omwana we kuki? Ku nzikiriza enkyamu. Wala yuhawiduhu fi milki al-arab, teyamulekanga bwe yalaba omuzadde agezaako okutwala nga yadde omuzadde muyudaaya. Kiri kyembaganye nti ffe emitima egyaffe gyatalaggadda. Kategerekese essira tuliteeke ku baana bano, ekika kyonna kinaggwera mu jahannama. Kale taata bw'oba ogenze genda, naye leka abaana bataasa. Umar ibn al-Khattab ne bwe yasanga omuzadde ng'atwala omwana we ku kkanisa ng'olwaleero ng'amugamba nti mwana gwe ateekeddwa al-ahaqu, ateekeddwa okubeera nga bil ibada, okusinzibwa yani ya Allah tabaraka wa ta'ala. وقدم على عمر رضي الله عنه رجل من تغلب فقال له عمر إنه كان لكم في الجاهلية نصيب فخذوا نصيبكم من الإسلام فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية ولا ينصروا الأبناء. musajja yalaga nti waliwo omuntu eyasiramuka, naye bwe yali tannasiramuka yali abanjibwa. Kategerekese, bwe muba mwagala okumusigaza abasiraamu mutusasule. Umaru n'akwatanga n'okubisaamu akoze eki? Akubisizzaamu. Kategerekese abooluganda, yakwata n'okubisaamu ng'akoze eki? Ng'akubisizzaamu olw'omuntu ono obutaddayo mu buki? Olw'omuntu ono obutaddayo mu busiraamu. So mbagamba nti abaatukulembera abalongoofu, abaana baabwe baabateekako essira ne batakoma ku baabwe bokka, ne bagoberezaako n'abatali baabwe. Basiraamu mmwe abali wano, buvunaanyizibwa bwaffe okulaba ng'abaana b'abasiraamu bannaffe bayingira ejjana. Tusaba Allahu tabaraka wa ta'ala atuwe obusobozi bw'ekyo. Naam, nga tuwunzika waliwo hadithi zenjagala tuyitemu. Abalongoofu abaatukulembera biki bye baabuulirira abaana baabwe? Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu atuleetera ebigambo nga bijja ku Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Anas ibn Malik yaleetebwa eri Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ghulamun dhu 10, yalina emyaka 10 bambi. Nyina n'amuwaayo n'amugamba nti hadha Anas ibn Malik, ono ye mutabani wange Anas, yukhdimuka, mukuwadde akuweereze. Fadaa lahu sallallahu alaihi wasallam, nabbi n'amusabira. Yamusabira ebimu ku bintu bye yamusabira, yamusabira Allah ayingiwaze ezzadde, azaale abaana bangi era yazaala abaana bayitirivu. N'amusabira Allah abeere nga amuwa obugagga era n'abeera n'obugagga. N'amusabira Allah amuwa obuwangaazi. Wa huwa akhiru man maata fi Basra, ye sahaba yasembayo okufiira e Basra nga wayise emyaka 8 oluvannyuma lw'okufa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Yagamba Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, abazadde bino byensaba tubuulirira abaana baffe. Ekyasoose twabagambye abaana mubagambe nti inna Allaha astafa lakum ad-din, Allah kyeyabalondera eddiini buki? Ekyokubiri, abaatukulembera abalongoofu twakiraba edda nga Ibrahima alayhi salam, ekimu ku byasaba Allah, rabbi ij'alni muqima as-salah, Allah nfuule omusaaze w'essala, wa min dhurriyyati, n'abaana bange. Nabi Ismail alayhi salam, Allah amwogerako naga nti wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqa al-wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Ismaila kyeyalamiranga abantu be oluvannyuma lwa aqida tawhid kyalinga ki? Yali sola. Omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba ya bunayya, owange gwe mutabani, iyyaka waliltifaatu fi salah, togayaliriranga essala, essala tekuyitangako. Fa inna aliltifaata fi salah halaka, kubanga okugayalira essala oba ozikiridde fi umuri dunya wal ukhrawi, obeera ozikiridde mu nsonga z'ensi n'ensonga zaki?
anti eze katusoke na za nkomerero yagamba awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah madha as-salat Allah kyagenda okusooka okubuuza oluvannyuma lw'okutuukanya Allah n'akuwa ng'akwadde shahada lodi buloka gyosooka okusisinkana yaki ya swala kalagerekese bw'oba teyagala nkomerere kusale eswala teteekeddwa kugayala ku ki amma fi dunya inna salata mazima ddala esswala tannaha anil fahshai wa madha esswala omuntu asadde esswala tasobola kufuna budde buloga munne omuntu asadde esswala tasobola kufuna budde buseeseetula luwanyiirwe kubuyingiza mu kibanja kya muliraanwawo omuntu asadde esswala tayinza kulaba mwana wa munne ng'alina kyasobera n'atamugamba naye ebituleetera ebyo kubanga esswala nazo tuli bagayaavu kalegerekese n'agamba fa inkana la budda singa owulira nga kikkakatako nnyo ng'owulira bw'otaleka ku swala ofa fa bitatawwa kikole kale ku swala eza sunna la fi madha fi lfarida so si mu swala ezaki ez'etteeka abooluganda eyo hadisi tugiwulire naam wulire emu ku mpeera ze tufuna mu kulondoola empisa z'abaana baffe جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يعذب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع omuntu okufaayo ku mpisa z'abaana be omuntu okufaayo okugunjula abaana be ng'abagunjulira ku busiraamu khairun kyabbeyi maaso ga Allah kizito mu maaso ga Allah khairun min an yatasaddaqa bimadha bisa'i kisinga okusaddaaka kalegeregese abooluganda tuddeyo tulondoole empisa zaki tulondoole endera gye tumelamu abaki sahaba omu yabuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam ma ahaqu nnasi bihusni sahabati muntu ki gwenteekeddwa okusinga okukulembeza gwenteekeddwa okusinga okwagala qala ummuk namugamba singa kwagalani thumma man namugazizekani ummuk mamawo thumma man ummuk mamawo thumma man abuk oluvanyumani hadisi eyokujagala naddala bamaama olaba nenabbi yagamba maama mwagala emirundi esatu ekyo si yali ategeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam yagezaako tulaga obulamu bw'omwana buteekuluddamu emirundi emeka almarhalatu lula omuteeko ogusooka marhalatu lhamli gwe muteeko ng'omwana ali muki ani amwetikka ye ummuka asooka obuvunanyizibwa bwani bwa maama almarhala thaniya omuteeko oguddako leveddako alwilada kaseera kakola ki kakuzaalibwa ani azaala maama ye ummuka eyokumeka eyokubiri almarhala thalitha omutendera ogwokusatu ogw'obulamu bw'omwana arradaa kuyonsebwa ani ayonsa maama ye ummuka eyokumeka kati bataata almarhala rabia omutendera ogwokuna atarbiya kulera obuvunanyizibwa bw'okulondoola obulamu bw'omwana tebubangako bwa maama bwa taata maama akuyambako buyambi na taata yateekeddwa okulondoola empisa enneeyisa okusaala kw'omwana n'ebifaanaganako bwe bityo era olabanga ebyafaayo by'abalongoofu abaatukulembera owulira abasajja be babbinkana n'abaana rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati Ibrahimu yabbinkana naki n'abaana tukwataganye Ibrahimu yalajana ne Allah amugamba rabbi ja'al hadha albalada amina wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam taata yabonaabona n'okusabira abaana Allah abataasa okusinza shayatin wa ghayru dhalik buvunaanyizibwa bwaffe abaki abazadde naam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu atunyumiza ebigambo naye nga bijja ku mbaka sallallahu alaihi wasallam agamba ifu an nisa'i nnasi
basajja mu abali wano tubeere nensa nga tuwangala ne bakyala b'abantu taifu nisaukum nammwe bakyala bamwe basobole okubeera naki gwe bulwalabanga bakyala b'abandi bwe bayitawo basumbuwa kanno muyinza okuloza ngamba bawasa nedda nawe omulenzi ali wano omuto ng'osumbuwa obuwala kooli wasa nako kalina gye kali bali mukasumbuwa yes oli wano osumbuwa kaliima naye naawe kafe atumako gye kali bali mukasumbuwa alkhabithatu lilkhabithina sobi ku sobi munne katagerekese walkhabithuna lilkhabithat wano wabazanyira ku bwana bw'abandi manya naawe akako koliwasa kakyalako nako kaliyo bakazanyirako era oligenda okukasanga nga bwotuse ku levo ya world cup nga nako kali ku world cup Allah tagenda kukola nsobi sebo akuleetera omukyala nga ye mukazi wattu atandika butandisi akyali kujja abahaji ne baseeka buyidi nga bw'oli ku world cup ajja kuwa veterani munno ajja kuwa veterani munno watayibatu litayibina nawe buli wekakuyitako bwoti Halima nakuyitako nogamba wallahi Allah nandikalumbye naye Allah inni akhafu Allah rabbal alamin wallahi Allah kankesonyiwe inni bari'un minki wallahi Halima kankubere wala inni akhafu Allah rabbal alamin tidde Allah nawe masturawo gyali waliwo amulabi nagamba wallahi nandikalumbye naye kankaleke lilla kankaleke mugende okusisinkana nga mwenna muli bafu bajja mu kabuli nayogerako fi nafsi lhadithi nagamba wabirru abaakum muyise bulungi bakadde bammwe tukwataganye tabarrukum abnaukum nammwe abaana bammwe kubagenda okusinzira empeera Allah gyakuwanga oyisiza bulungi mukaddewo yanaawe kuyisa ababo kubayisa butya naawe ababo kuyisa batya bulungi buli lwolabanga mukaddewo omuyisa bubi naawe abaanawo emikisa mingi bagenda kuyisa bubi katagerekese olwaleero abaana bangi gwe singa kitaawo oba maamawo ng'omuyisa bulungi era abaana be banakula bajja gamba taata twalabanga mu maaso ga jjajja akola bwati taata buli yindi taata yaweerezanga jjajja kino na kino na kino naawe anti bw'onaakaddiwa bajja kukuweerezanga kuba balabanga naawe oweereza teeka ettaffaali mu kulongoosa kumma ekola ki eddako Ali radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala addibu awladakum ala thalathi khisalin abana bammwe mubagunjulire ku bintu bimeka ekisooka hubbu nabiyukum okwagala nabbi wammwe naye abaffe ogenda kubayigiriza otya okwagala nabbi waabwe nga gwe tomwagala nga gwe obwagazi bwolina ku nabbi obulagira ku mawuledi nakuyiwa mazambi la ilaha illallah la ilaha illallah ngoyiwa mazambi mahabbatu rasul la takunu illa bitibaihi okwagala omubaka sallallahu alaihi wasallam tekuba okujjako ng'oyise mukubo lyakola ki yakumugoberera kyokola ekirala kyonna okusikwagala nabbi yadde gwokyeyita kategerekese ekyokubiri wa hubbu ali baitihi n'okwagala abantu b'ennyumba ye ekyokusatu wa tilawati alquran n'okusoma ki ebintu bisatu betuteekeddwa okuwulizaako abaki abaana baffe kwagala nabbi kwagala abantu ba nnyumba ye kusoma qur'ani naye abaffe onaamwagaza otya okusoma qur'ani nga gwe togisoma nakulabira mu covid nga taraweeheza waka nolyoka owulira taraweehe okuva wetandikidde paka weggwako qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar abaana naabamu kati basomyeko nga basona ku bannaabwe iya taata mulire tuyige okusoma ekitabo kya Allah kituweesa ekitiibwa mu maka gaffe kabamala okwazina insha Allah tuwunzike